GTV for unity and development. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك التواب الرحيم اللهم لا مانع لما أعطيته ولا معطي لما منعته ولا رد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tumutendeza Allah subhanahu wa ta'ala n'amatenda amajjuvu yatusobosezza okuba nga tukyali balamu era kyatuwadde omukisa ogw'okuba tukyali ku nsi tuba tukyasobola okuwuliziganya fe ababeera eno nammwe ababeera eyo abatulaba tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'okutuwa obusobozi obwo. Kusaasira n'emirembe bidde eri nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nabbi sallallahu alayhi wasallam eyajja n'ekkula lino ery'eddiini Busiraamu. Kutidde omwoyo gange n'ejammwe okutya Allahu subhanahu wa ta'ala. Nga bulijjo yene essaawa yaffe endagaane era ntera okikkaatiriza titobaako nsobi yonna gy'oba okoze okubanga obudde buno oli ku lutimba eggaggadde olwa GTV. Mwana wattu nno tuba tuyingiddewo mba nnyingiddewo nze mutabani wammwe mukwano gwammwe Hamza Murushidi Busuulwa, President wa Kigoroba Matali Group Limited. Tuba tuyingiddewo okwongera okwejjukanya ku birungi ebiri mu Busiraamu. Programu ebeera ya daawa, akanyomero ebirungi ebiba mu Busiraamu bwaffe. Ebirungi ebiri mu Busiraamu bye tutunuulira oba oli awo gwe Omusiraamu oyongere okunywerera mu Busiraamu bw'olimu omanye nti Obusiraamu bujjuddemu ebirungi bingi. Saate n'abatali Basiraamu kibasobozese okwegomba okuyingira Obusiraamu. Ensonga lwaki tubiyita ebirungi ebiri mu Busiraamu nti buli w'omanya ekirungi ekiri mu kintu okirulunkanira osobole okubanga okiyingira. Programu olwaleero gye tulimu yessaawa eno yennyini endagaane eyange naawe okubanga twejjukanya ku birungi ebiba mu Busiraamu. Ku kamera ninako omuganda wange Rashid Kiwanuka abeerako okulaba nga ekifaananyi kibeera clear nga bwe kifaanana nga w'okiraba ku ssimu yo abatulabira ku social media platforms zaffe. Ekifaananyi ekyo okubeera bwe kityo omukulu Rashid Kiwanuka ne ttiimu ye kibabeerako okuba nti no okirabira ku ssimu yo nga kifaanana kityo, okirabira ku TV yo neweebeera nga zino zi plasma screen nga gy'olina mu ddiiro nga tekifeenyereketa. Omukulu oyo Rashid Kiwanuka yabeeraawo. Nze tosobola kumulaba wabula nze gw'olaba nze mwoge njagala mugamba nfuuka omwogezi we oba anakkiriza okunsasula mbeere spokesperson we ako kasimanyi ale anambuulira ate mu control room okulaba nga era ebintu buli kimu kitambula bulungi. Omukyala Hajjati Tubbi Hadiya Muhammadi naye abeerayo okulaba nga buli kimu kitambula bulungi. Mukkirize njozeyoze mwenna abaafunye ebirungi mu wiiki gye tukubye emabega oba okuse oba lwe twasembayo okuwuliziganya mikolo gibadde mingi. Mubaddemu amatikkira ng'abawalimu mwenna tubayozaayoza wabula abawalimu tubakubiriza nti muze mu field naye field eyawukanako n'ebye musomye. Nawe kityo ekikulu kya byonna eno mu field ffe gye tuli gye tuwangaalidde kati tuli mu myaka 10 etukuze experience katugirina. Weetaaga okuba omukkakkamu okuwuliriza n'okumanya abakusookamu mu field. Ayinza okuba nga ng'olina thanawi naye ng'eyakusooka mu field wa primary wa ibtidai lema kulowooza nti nno olw'okuba ng'ofunye thanawi oli wa kitalo nnyo omusinga. Nedda ssebo tolina ky'omusinga munaaka wabula beera mukkakkamu bamugonvu gy'ali omuyigireko byo engeri gy'akwatamu abantu then oluvannyuma naawe akuyigireko ebyo bye wajje mu ssomero oba mu university. Bonna abaafunye ebirungi tubayozaayoza era ke kaseera ke kamu mukkirize nkubagize bonna abaafunye ebizibu mu wiiki gye tukubye
gye tumazeeko oba okuva lwe twasembayo okuwuliziganya ensi bwetyo weetambula. Tusaba Allah abagumye, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abanyiga ebiwundu era tubakubiriza kubeera bagumiikiriza. Yenna anaagumiikiriza ajja ssanga empeera ennene mu maaso ga Allahu subhanahu wa ta'ala. Nga tugenda ku musomo gwaffe tukyali obusiraamu ddiini etukubiriza okubikkirira offe kennyini okwebikkirira ate era n'okubikkirira obumugu bw'abantu. Twalaba ku mulundi ogwayita twakomekkereza twalaba sitirullahi liibadihi almu'minin okubikkirira kwa Allah eri abaddu be kuno ku nsi era ne ku nkomerero. Ne tulaba nga Allah subhanahu wa ta'ala aya twazitunuulira ne hadithi ezimu ze twasobola okulaba ng'era twalaba engeri omubaka sallallahu alaihi wasallama gye yakkaatiriza ennyo hatta engeri gye yalemerangako ennyo okutukubiriza okuba nga tubikkirira obumugo bwaffe awalan n'obumugo bw'abantu abasigadde. Twalabayo nabagamba hadisi ziringa 8 ze tulina okulaba ku nsonga eyo, naye twalabako hadisi emu gyengenda era okutandika nayo bil ikhtisari mu bufunze tusobole okumaliriza hadithi zino olunaku olwolwaleero mu ddalasa yaffe ey'olwaleero. Abawalimu bannange mwenna abali eyo abankubira obusimu n'abatugoberera nga bawalimu khasatan abawalimu kyemukola nno kya bbeeyi nnyo abawalimu era mutuzaamu amaanyi naffe okulaba nga tusobola okwongera okukola research. Hadithi eri mu Muslim gye twatandika nayo gwe wawandiika omuwalimu ali eyo, hadithi eri mu Muslim 2259 2590 hadithi ya Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu ng'agamba ani nabii sallallahu alayhi wasallam ng'ajijja ku nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam qaal nabi yagamba la yasturu abdan fi dunya tayinza kubikkirira muddu muntu n'abikkirira muntu munne kuno ku nsi illa satarahu Allahu yawma alqiyama okujjako yo nga akikoze n'abikkirira omuddu kuno ku nsi nga naye Allah agenda kumubikkirira ku lunaku luli olw'akazigizigi olunaku olw'enkomerero. Hadithi eyo twaginnyonnyola mu ddalasa eyayita nkakasa nti mwagitegeera bulungi sijja giwanvuwamu nnyo. Hadithi ey'okubiri eri abawalimu bannanga abawandiika ojja kgenda mu sahihi al-Muslimu 2558 2580 mu Muslim ate era hadithi eyo mwerine mu kitabo kya Sheikh Bukhari 2442 2442 eyo hadithi gye tugenda okulaba ey'okubiri agamba rawa shaykhanin an Abdillahi ibn Umara radiyallahu ta'ala anhuma nga hadithi eva ku Abdullahi mutabani wa Umar radiyallahu ta'ala anhuma Allah yabasima bombiriri bagamba nga agamba nti anna Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam qaal mazima ddala ombaka wa Allah okusaasira n'emirembe bibeere ku ye yagamba ensonga zino tuziwulirize bulungi. Yagamba nti al-muslimun akhul muslimin, omusiraamu muganda wa musiraamu munne. Nkakasa nti yenna ali ku GTV musliman au ghaira musliman, omusiraamu n'atali musiraamu, eno hadithi oba statement eyo si mpya nnyo mu matuugo, tukikozesa nnyo. Omusiraamu muganda wa musiraamu munne, naye ekifuula nti ono omusiraamu muganda wa musiraamu munne bye bino wammanga omubaka sallallahu alayhi wasallam nga byatutegeeza. Kitegeeza bino byawukanako ekyokuba nti nno oli muganda musiraamu oba okisudde muguluka. Kiringa ng'era we tunaalaba singa bagamba nti ono muganda woono naye ng'ebikolwa, for example nga omu mugagga omulala mwavu, omu mugagga nnyo omulala mwavu nnyo, naye ne musisinkana we musisinkanye oba mu mukolo oba wa ne agamba ono yadda ku ono,
ekidaala kyonna oba abantu bonna ababeerawo babakubamu ebituli. Agamba onabeera atya ng'emmotoka akyusa nkyuse nga muganda we talina wadde akagaali? Onabeera atya nga ennyumba asula mu kalina eriko ne swimming pool n'ebirala, naye gwagamba muganda waamuddako oba muganda we gwaddako alina mukazi go n'amazzi gayingira, buli omu atandika okwewuunya enkolagana ebeerawo. However much nti ne mba temulina nkwatagana nnungi, naye oluganda olw'omumusaayi oba oluganda luno lusigalawo nga luganda. Kitegeeza nti oba wamuwa ssente n'azikola ki n'azikozesa n'azirya, twabirabako mu kuyunga oluganda, naye nga nti muganda wo at least omanya obunafu bwe n'omanya nti kamada uma miliyoni 10 aggwera mu mwenge, aggwera mu birabo, womuwa ssente akyakalamu nkyakale, kakira kitegeeza nti gwe olw'okuba omanya obunafu bwa muganda wo ojja kukwata ssente omugulire epoloti oba ekibanja omuteeremu ennyumba n'ebiba bisenge 2 omale gwe ate n'endagaano tozimuwa kubanga alinamu olutundatunda. Gozeterekere oba oziwe maama oba oziwe omuntu oba yoyawo omugambe kati okuva n'olwaleero ogenda kubeera ngaawo. Kati niwe babanjula oba newe mugera nti ono muganda wange era embeera ebeerabika nga teyawukana nnyo. Kakati na wano omubaka sallallahu alayhi wasallam ye statement gyakulembeza mu bigambo bye n'atugamba nti al-muslimun, omusiraamu, akhul muslimi, muganda wa musiraamu munne. Yakozesa luganda kubanga oluganda lunywevu nnyo singa omukwano. Oluganda lwanjawulo. Singa bagamba nti ono olugamba omuntu nti ono mukwano gwange, ono muganda wange, kitegeeza nti oyina sooka kukolagana na wa luganda ate onnagenda wa mukwano. Era abantu bangi tubadde nabo mu bibuga oba mikwano gyaffe twasoma nabo naye we tuba tukola statements zaffe zigamba ono yajjanga mukwano gwange naye kati yafuuka, uliriza, naye kati yafuuka wa luganda gyendi. Kitegeeza nti omukwano guli gwaseeseetuka ne gufuuka nti okukolagana naye mu mbeera esingako okuba nti wa mukwano, kati nina kukolagana naye nga wa luganda, nga wa musaayi gwange. Nedda twawuliranga families zakolanga omukago ne beesala emisaayi laga kati okuva n'olwaleero oli wa luganda ne bakola emikago. Kati ovola mubaka sallam olw'ensonga enkulu eri mu busiraamu yatugamba omusiraamu muganda wa musiraamu munne. Oli muganda naye oli mu kyoli, naye musiraamu oyo aba muganda wo. Oli musoga naye oli mukiga, naye bali amalanga musiraamu omusoga olwo n'omukiga muli ba luganda n'ebirala n'amawanga amalala. Oli mu China ng'oli munnayuganda n'olulimi terulina we lwegattira, naye wabeera nti nno musiraamu muba muli ba luganda. Baka sallallahu alayhi wasallama n'atandika okumenya ensonga zino wammanga. N'agamba ensonga esooka, omusiraamu eri muganda wa musiraamu munne, la yadhlimuhu, tamulyazaamaanya. Omusiraamu talyazaamaanya musiraamu munne. Omusiraamu atolyazaamaanya musiraamu munno muganda wo. Obulyazaamaanya bugazi nabwo tujja butunuulirako mu maaso eyo inshallah taala. Ndowooza omwaka ogujja Allah wali batuwadde obulamu n'obusobozi tulaba obusiraamu bugaana okulyazaamaanya. Naye wano mbaka sallama kyakulembeza kikyamu olwaleero tubiraba naddala mu mizikiti ne weewuunya omusiraamu najja ate n'atwala engatto za musiraamu munne. Kati oli oba omulyazaamaanyizza. So omusiraamu talyazaamaanya musiraamu munne, talyazaamaanya musiraamu munne. Buli kyolaba nti nno kirimu dhulumu, kirimu okulyazaamaanya ng'ogenda kikola ku musiraamu munno, manya nti omubaka sallallahu alayhi wasallama akikugaanye. Newankubadde n'atali musiraamu era tetulina mulyazaamaanya. N'atali wa musiraamu era tokkirizibwa twala bintu bye ku lwampaka, tokkirizibwa kubba, kuba bonna bonna bwe bulyazaamaanya okuteeka ekintu we kitalina kubeera.
kakati byonna tokkirizibwa naye ate ku musiraamu kisukka. Mbaka sallama agambye la yadhlimuhu, tamulyazaamaanya. Naye gwe omusiraamu ali eyo wakabba abasiraamu bameka, basiraamu banno bameka, basiraamu banno bameka be wakaleetera ddiiru, naye ng'omanyi ddiiru gy'oba omubalako ssente, omanyi ddiiru za bufere, oyamwagalako ssente, ngera okimanyi tebisobola kukola, naye gwe olw'okuba oyagala ssente toyagala kumanya. Ngera oliwa era kino kifaanaganako ngera oli wanaafera muganda we yennyini nnyini. Abalala omwana afera maama we niweewuunya ensi mwe tuli, ng'amanyi maama we yennyini yamuzaala biki naye n'amubalira byamubalidde ng'akimanyi ayagala kumubba. Nabwe kityo omusiraamu tafera, talyazaamaanya musiraamu munne, tamubba, tamuvuma, takola ki. Ebyo byonna ebirimu, ensonga zonna ezirimu okulyazaamaanya. N'agamba omubaka sallam ekyo oba okimaze wala yusilimuhu, era tamuwaayo mu luwaayo olutali lulungi, tamuvaamu. Olwaleero omusiraamu munne ayinza okuba alina ensobi gye yakoze ng'omutonde, era neowulira nti amurushidi bamunoonya, naye awantu we tuwangaalira abantu baba bamanyiiwo, baba batumanye entambula zaffe. Kyova olaba buli omu we baba bamunoonya balina gye bamunoonyeza. Waliwo ng'essaawa we bayaziina, essaawa we ziweereza esswala, oli naye bayaziina n'ogenda gamba ani yo Seeka kati ali ku muzikiti, oba kamada gwe munoonya, gwe tonawulira musiraamu ng'ayaziina, kati oyo ali ku muzikiti, awo mulinde eddakiika ennungi aga 3-2 alyoka akomewo wano. Kitegeeza baba bamanyi ebifo mwe tuwangaalira, n'owaludde owa zzaala owa betingi era nabo baba bamanyi. Kakati wekituuka ku musiraamu munno olabye abantu abatategeerekeka bamunoonya lema kumuwaayo, tomuvaamu, tomuwaayo nti wuuli munoonyani n'abamunoonya tebamumanyi we bamufaanana. Haligwa mugawo yoli ayambadde egundi eya red erimu olwa red yoyo oba badde bamunoonya ne bamunoonya n'agamba kanzirukeko ewagundi gye mba neekukuma, najja akwesize yeekwekeko ewo enziro nga tanabbiri ng'obagamba munoonya kamada ali wange gye yaddukira. Kamada omusiraamu tawaayo omusiraamu munne. Ekyo kitegeeza tetupromotinga, yala munfune bulungi abalabe baffe abalungi, tetupromotinga kuzza misango. Seera si kyetuliko, si kyetugamba, naye just in case nga kibaddewo, kubanga kullu ibn adamu khata, buli mwana Adamu yenna musobya, tobeera nsonga ate ekwata musiraamu munno muggalira. Unsuru akhaka dhaliman ahu madhulum. Era hadisi ya mbaka sallama agamba taasa mugandawo either alyazaamaanyiza, kitegeeza agudde mu nsobi, alina babbi bati bamunoonya, kakati tomuwaayo mu mbeera eyo, oba ye gwe balyazaamaanyiza era mutaase mu mbeera zombiriri. Okutaasa okwo mbaka sallam oba abamanyi b'obusiraamu bakutunnyonnyola osobola mutaasa otya, newankubaddeyo hadithi si gye tulimu olwaleero. So omusiraamu tawaayo omusiraamu munne ng'olwaleero webiri. Nogamba ogenzeeko ewa nti gindi eyo otamusangayo ali gindi ewagundi tasobola kusukkawo. Wala yusilimuhu, tawaayo omusiraamu munne mu mbeera efaanagana bwetyo. N'agamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waman kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Era oyo yenna abeera mu bwetaavu bwa muganda wa omusiraamu, ne Allah abeera mu bwetaavu bwe. Bimaana n'obaako obwetaavu tubalaba mu mizikiti. Era meseji yange eno kegende eri abakulembera emizikiti olwaleero. Omusiraamu abazze si kirungi kuddaawo kumukunya nnyo. Yes, Seeka mulimu abagufuula omulimu, yes it's fine,
tukimanyi bagufuula mulimu abamu naye waabazze ate era yagufuula omulimu osobola omulaba enziri nga tenabbiri ayogera ekigambo biri ekyokusatu nga yatomedde dda naye n'okunya omusajja lwa mitwalo ebiri jazza ku byakaama nga imaamu ng'aseeka njagala kuva mu kibuga nzira Jjinja naye nsaba munfunira emitwalo egi tandika omumubuuzabuuza ebibuuzo obadde ovaawa kati Jjinja tyeri eyo tebadde eyo mizikiti ekibiki nedda musiraamu si bwakola innal masajida lillahi emizikiti gyonna gya Allah we muba musobola okumuyamba mumuyambe nga naye tetumwetwereza nnyo we muba nga temusobola kumuyamba tomulinda kweyambula mugambe ensonga tugiwulidde naye munnaye tetujja kusobola tukusaba ogezeeko awalala. So omusiraamu waman kana fi hajati akhihi oyo yena yena ayingira mu bwetaavu bwa muganda we kana Allahu fi hajatihi nawe Allah ajja kubeerera mu bwetaavu Allah abeerawo mu bwetaavu bwo. Kirabye si bigambo bya Murushidi I'm quoting omubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala mbaka sallama byatugamba natugamba omubaka sallama waman farraja an muslimin qurbatan farraja Allahu anhu qurbatan min qurbati al-yawm al-qiyamah ate oyo yenna ajjako muganda we n'amuggyako ennaku gy'abaalimu. Allah abantu tuyina ennaku abantu bayina ennaku abalala bayina ennaku ya school fees abalala bayina ennaku za renti abalala ennaku gye bayina amabanja gatufuukidde amabanja. Allahu akbar walillahi alhamdu. Naye muganda wo najja nga ddala omubanja okakasa ddala n'omugamba kamada salamu alaikum alaikum salam kimanyi nti nkubanja emitwalo 20 kamada nagamba nti Murushidi mutuufu omanja emitwalo 20 n'omugamba kamada okuva n'olwaleero essente woba okakasa nti nzikubanja nzikusonyiye lillah todda mu mabanja gommanja newenfiira wano sikubanja nawe newofiiraawo tommanja nawe sikubanja wenfiira wano sikubanja naye wofiiraawo nsikubanja omugugu gwo ennaku gy'oba omutikkudde Nabbi sallama agambye naawe Allah ajja kukutikkulako ennaku ku yaumul qiyama. Naye gomayo abantu ennaku gye bagenda okubeeramu ku lunaku lw'enkomerero singa olowoozaako ndowooze aya ze tujja tusome ezoogera ku ahwalu yaumul qiyama ku mbeera abantu gye bagenda okubeeramu ku lunaku lw'enkomerero buli omu yalibadde ng'otandika okuggyako banno ennaku. Naye abantu abali omusajja olaba kuba waliwo okugokakasa nti ddala alemereddwa naye ku nnaku n'omwongerako ennaku atya omubanja miliyoni emu kweyo miliyoni gye wamuwola miliyoni emu olw'okuba yalina ennaku musajja wattu oba mukazi wattu n'omugamba nti ojja kuzzeemu 10 ng'alaba takyayinawe out nakkiriza n'okugwa mu lutalo olunene olwa riba nakkiriza musajja wattu amale ekizibu kyalina n'omugamba kati eyeemu 10 olina kuleeta wano kyapa n'akikuleetera kisinze ate olina okukola endagaano nti onguzizza musajja wattu byonna n'abikkiriza newayitawo omwezi gumu sente akyazinoonya zimubuze n'omwongerako ennaku wabadde asula byonna n'obitwala ebintu bye naddayo mu kyalo nnaku ku nnaku. Naawe Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kuyingira mu nnaku yo ku yaumul qiyama ajja bajja kwongerako bwongezi. Naye yenna ajja ennaku omutima gw'oli ne gufunamu ku ssanyu ku lulo naawe Allah ku yaumul qiyama agenda kujjako ennaku gy'oliba olina ng'olemeddwa oyingira jahanna olemeddwa okuyingira ejjana oli kale bwerebwe Allah akweyimirira oyingira ejjana. So baganda bange ne bannyinaze tuyingire mu bizibu bya bannaffe tuleme kubeera bannakyemalira
musiraamu wabazze lunaku lwa jjuma ffe tubeera mu mizikiti mbiraba oli najja n'agamba seeka neetaaga abaana tebasoma kati bali mu kumaliriza bagenda kukola finals n'agamba mu butuufu omulimu baagunsalako omwana nga amaze okuligestalinga senior 4 oba senior 6 nsaba munnyambe munfunire emitwalo newegaba 3 nsasuleko ku ssomero ffe tetulina wano ssente musajja wattu azze temuwadde wadde kasuubi ati simuwe sumula omugambe nti akatutegeeza abasiraamu kubanga omuna abategeeza ffenna enfuna yaffe teba kyekimu ate buli omu abantu basobola okubeera abantu 100 mu muzikiti naffe tulina wano ebizibu bingi ku muzikiti. Yes, obwetaavu bw'emizikiti tebusobola kuvaawo nga woolaba obwetaavu ewaka we butasobola kuvaawo. Buli lunaku luba n'obwetaavu bwalwo, buli wiiki eba n'obwetaavu bwayo, na buli mwaka guba n'obwetaavu. Naye kaakati bano ababa n'ennaku nga ffe abasiraamu tugibajjeeko tuti gwe kyetikkule wagee banaye tulina ensonga 3. Amazzi n'amasannyalaze bibangibwa biiru za mitwalo 3 oba 25, ate the same time tulina muganda waffe alina obwetaavu bwa mitwalo 30. Ensonga azirese mu ofiisi mu butuufu mwetaavu. Tusaba tufune ku ssente ezo. Mulimu ajja okujja nga ye khaswatan kiri ekya muganda we kyekimukutteko agikwate 30 agikuwe, oba akwate 10 agaye lino liwe muganda wange ne zina aziteekewo, oba gavumenti mumpeereze ku dduuka ajje ku dduuka. Naye abamu bayimaamu n'abakulira emizikiti byonna mubasibirayo nti wetuba wano tulina ensonga etambula, tewaliwo miranga giva wabweru, tewaliwo bwe muntu kuleeta bwetaavu. Ani yakugamba? Obwetaavu ono kati obagobeddewo era balagewa. Abalina obwetaavu nga balina okuggibwako ennaku tugibatikkuleko, obasindiseewa? Obasindiseewa? So omusiraamu ayingira ajjako ennaku ku musiraamu munne, naawe Allah subhanahu wa ta'ala agenda kukujjako ennaku ku yaumul qiyama. N'amaliriza hadithi eyo nga Nabbi sallallahu agamba waman satara muslima, era oyo yenna abikkirira omusiraamu satarahu Allahu yaumal qiyama, naawe Allah agenda kubikkirira ku lunaku lw'enkomerero. Nagambye no hadithi ngisindikidde bawalimu, era naawe tukendeeze okiba kisoboka tukirekere ddala. Musiraamu azze akutadde mu kafunda akunnyonnyoddemu bambi yenna ne yeebikkula. Kati lwaki omuyimusa mu bantu 103? Mu bantu muzikiti gwonna gujjudde, mwenna temulindeeko okugenda tewabawo akwate engatto ze. Musiraamu yimuka, kamada yimuka, gwani? Nze Abdallah obeerawa Jindi. Abasiraamu bano babuuliremukko ku bizibu byo. Mubikkirire mugambe bugambi waliwo omusiraamu alina obwetaavu weebuti ne weebuti, asobola okumuyamba jangu nga ontuukirire, oba ayagala omuyamba personally jangu mukulage. Nereme tuleme baswaza. Nabbi sallallahu agambye n'oyo yenna abikkirira omusiraamu Allah naawe agenda kubikkirira. Ate nga wahuwa mahali shahid ye topiki yaffe, tuyiga okubikkirira bannaffe. Tulekerawo okubeera nga buli kaseera twanika bannaffe. Tetulina kye tufunamu okujjako okubeera mu bulamu obwakazikiziki kuno ku nsi, n'okugenda nti kunaku lw'enkomero tugenda beera mu bulamu obwakazikiziki ate nnyo lwakubikkula bumogo bwa bannaffe, lwakubikkula buzibu bwa bannaffe. Nabagambye hadithi eri mu Bukhari ne Muslim. Hadithi eyokusatu eri mu kitabo kya ojajisanga mu kitabo kya Seka Alban sahihi abi Dawuda lil Albani hadithi kitabo kya Albani mwe yasunsulira hadithi
483 4083 agamba nti rawa Abu Dawuda an Abi Barza al-Aslami qala agamba Abi Barza qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama yagamba mbaka wa Allah okusasira n'emirembe bibere kuye n'agamba ya ma'ashara man amana bilisanihi abange mwenna yakowoola mbaka sallallahu alayhi wa sallam akowoddaani agambye abange mwenna abasiramuka ku nnimi nga mwatoola shahada ne musiramuka naye walam yadkhulu al-imanu qalbahu naye ng'obusiraamu bwammwe obukkiriza nga tebunnatebenkera mu mitima gyammwe bimaana mulina obusiraamu muli basiraamu mwambala nga abasiraamu shariya alhamdulillah ne niqab ku basaidi z'abakyala jalabibi n'ebirala n'abasajja wemutyo enkoofira mashallah amakanzu n'ebirala naye ng'obusiraamu bwakoma ku nnimi bukyali ku nnimi naye nga tebutuulanga mu mitima gyammwe Mbaka sallama agamba la taghtabu almuslimun temugeyanga temutambuzanga ngambo eri abasiraamu bannammwe olwaleero okugeya zaafuuse bizinensi ntero kyogera tulaba abantu bangi bafuna ssente naye nga ssente bazifuna mu kugeya ssente bazifuna mu ngambo naye mbaka sallallahu alayhi wa sallam agambye la taghtabu almuslimin temugeyanga temutambuzanga ngambo eri basiraamu bannammwe n'agamba wala tattabi'u awratihim era temubabikkulanga temwogeranga obumogo bwabwe temubanoonyerezangako ne mubabikkula ne mutandika okwogera ensobi zaabwe ng'abamu abateekamu ssente oli akulondoole amanye entambula ya murushidi efaanana etya nsobi ki zaakola n'agamba nti fa innahu man ittaba'a awratihim oyo yenna agezaako okunoonyereza ensobi z'abasiraamu ensobi z'omuntu yattabi'u Allahu awratahu ne Allah ajja tuuka abeere nga akola ki amulondoola ensobi ze waman yattabi'u Allahu awratahu ate oyo yenna Allah gw'aba alondodde obumogo bwe ensobi zo Allah nga yazikulondola ya subhanallah nemuwuliriza hadithi zino bannange ddala g'oyinza okwewayo Allah atandika okulinnya akagere ku nsobi zo Katambe sallama agamba oyo yenna Allah gwasazeewo yamulondoole ku nsobi ze n'obumogo bwe bwakoze yafdahuhu fi baitihi Allah wasalawo okulondoola mwana wattu era mbaka sallama agamba Allah akuweebuulira ddala ajja kuweebuula ne woolibanga oli mu kisenge kyo nga weebisse ng'oli mu nnyumba yo kuliko n'ekikomera n'eggeeti n'ebirala lazima Allah ajja kwabya Allah ajja kuweebuula naye nga nsonga ki lwakuweebuula balala ne werinaaba bbanga ki ojja kikombako era amaka mangi tubalabye nga abantu ba ssente Allah n'atuuka n'amubikkula watabikkula eggwe kennyini ennyumba yo Allah ajja gitulaga ng'ayita mu baana bo ab'obuwala n'ab'obulenzi wata ayite mu baana ajja gibikkula ng'ayita mu bakyala bo b'owasizza Allah akubikkula ati naye lwaki lwakubikkula bumogo bw'abantu nakutandika kubatunuulira kubeera ng'obanoonyerezaako gw'oyagala ssente na birala toyagala kumanya tobikkirira naye Allah subhanahu wa ta'ala naawe ajja kukubikkula ne wonoobeera wansi mu kitanda
nga gye weekwese nga Allah asazeewo kubikkula mwana wattu ajja kukubikkula. Ebigambo sahaba ayitibwa Muawiya radiyallahu ta'ala anhu min rasulillah, mwana wattu ng'abijjira ddala ku mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama, nafa'ahu Allahu ta'ala biha, Allah amugase nabyo, Allah amugase nabyo. Bigambo bya bbeeyi, bigambo birungi okukamala. Era hadithi eno yokka yokka ne oba gy'otudde olwaleero ti yenna ayagala okutandika nayo yenna akola omulimu ogw'okunoonyereza ensobi eby'okunoonyereza obumogo bw'abantu, eby'okunoonya amawulire nga ye amawulire ga kutabangula families na birala. Ensonga ziri bbiri, oba oyagala kwono omuntu oyo okumwonoona oba omwonoona. Wekiba si kyekyo atomanyi nti omwonoona oba ogenderera kumwonoona, kumukyafuwaza mu bantu be, abamukkiririzaamu adde waka. Imagine gweteebereza ng'otadde olwaleero teeka ekintu ku social media, WhatsApp, TikTok, Facebook n'ebirala nga wetuzita social media, oba tonnakimanya ggwe gwe bakyogeddeko nga katabaniko kawalako kabitegedde dda kagayi taata taata ono taata naye nga gwe osalawo n'oyonoono taata w'omuntu olw'okuba gwe olina kyoyagala okuyisaawo, olw'okuba oyagala kitiibwa, olw'okuba oyagala ssente. Tekiba kikolwa kirungi ekyo. Kyova olaba Abi Darda agambye ebigambo ebyo Muawiya bye yayogera ng'abijja eri Nabbi sallama, tumusaba Allah amugase nabyo. Lwaki? Yatuleetera ebigambo eby'ebbeeyi ebisobola otuziiza obutaddamu kukola nsonga eyo gye tubadde tukola. Nga tugenda mu maaso n'omusomo gwaffe, hadithi tuli ku yakuna tugimaliriza, then tugenda ku yokutaano. Mukkirize mbagambe nti programu zino eza daawa okutambula, mwana wattu zeetaagamuko kasente kammwe, zeetaagamu tuteekamu amafuta tutambule, mukugula ebyuma, mukugula mukutereeza n'ebintu ebirala bingi obwetaavu buno. Nabwe kityo gwe wenna ali eyo nga osobola okuyambako ku daawa okutambula okugenda mu maaso wano ku GTV macha nti ng'oli ku momope tegenda nyiga 16 nyiga star 165#3 ojala ogoberere endagiriro star 165#3 oberenga ogoberera endagiriro, oba erotekemu oba manchat code eri 612704 612704 oyambeko ku daawa wano ku GTV ereme kuggwamu maanyi, esigale nga tukyajja, tusigale nga tukyali ku mpewo nga tukyaweereza. Hadithi ey'okutaano ng'era eri mu kitabo kya Bukhari ne Muslimu. Hadithi ya mu Muslimu ojja gisanga 1709 ate mu Bukhari ya 18 hadithi ya 1818 eva agamba nti ani shaykhani an ubadatu eva ku ubadatan ibn Samit radiyallahu ta'ala anhu agamba wa kana shahida badran, omusajja ono yali mu lutalo lw'e Badiri, wa huwa ahadun nuqaba'i laylatal aqaba, era yali omu ku abo abaweerera omubaka sallallahu alayhi wasallama mu kiro ekyo mu bayita Aqaba. N'agamba nti anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam, mazima omubaka wa Allah okusaasira n'emirembe bibeere ku ye, qaala yagamba wa hawluhu iswabatun ay jama'atu min ashabihi, ng'era yali yeetooloddwa oba waaliwo we yabyogerera mikwano gye nga bamwetoolodde ow'ekitiibwa Nabbi sallallahu alayhi wasallama. N'abagamba nti bayi'uni ala alla tushiriku billahi, mumperere
muntegeeze mmwe basahaba abali wano nti bino ebintu wammanga temujja bikola. Bayi'uni, mumperere mubyogere mu maaso gange, munkakase nti bino wammanga temujja bikola. N'abagamba ekisookera ddala alla tushiriku billahi shay'a, nti temujja kugatta ku Allah na kintu kirala. Basahaba mu abali wano mumbuulire, abali ku GTV nammwe mumperere nti temujja kugatta ku Allah n'ekintu ekirala. Kisa ekyokka, wala tasriqu, era temujja kubba. Temujja kubba maali z'abannammwe, bintu by'abannammwe. Wala tazinu, era temujja kukola butambuze. Wala taqtulu awladakum, era muŋŋambe munkakase nti temujja kubeera nga mutta abaana bammwe. Wala ta'atu bibuhutanin taftarunahu baina aidikum wa arjilukum, era muntegeeze nti temujja kettagana wakati wammwe, wakati w'emikono gyammwe n'emigulu gyammwe. Temujja kolaki? Temujja kutandika kwekettaketta abasiraamu, okette musiraamu munne nga we biriwo sanji zino olwaleero. N'atugamba omubaka sallama, wala ta'asawu fi ma'rufin, era muŋŋambe nti wala ta'asawu fi ma'ruf, temujja kujeemeranga mu bintu birungi. Bagambye okusaala ogaana okusaala, saddaaka nga we mbategeezeza okusaddaaka ojeeme nga ate ssente ozirina. Omubaka sallama bagamba mu biŋŋambe nti temujja bikola. N'agamba faman wafa minkum fa ajruhu ala Allah, oyo yenna yenna anaabikola nga we mbibategeezezza n'abanga tabikoze fa ajruhu ala Allah, Allah ajja muwaamu empeera, empeera eriwa Allah. Waman aswaba min dhalika shay'an, era oyo yenna yenna anaabikola n'akolako ebintu ebyo ebimu ku ebyo ebintu bye twogedde, agamba omubaka sallama fauqiba fi dunya, era ajja kubonerezebwa kuno ku mwaliiro gw'ensi. Fahuwa kafaratun lahu, ng'okubonerezebwa kwe era ebizibu ebimu bye tukola bye tulina olwaleero mu nsi ne buli muntu kyonnoomu, mwana wattu ebimu biva ku mikono gyaffe bye gikola, nga Allah subhanahu wa ta'ala watutegeeza mu ssuula ezimu. Kati Nabbi sallama atutegeeza, atugamba nti byonna byonna buli anaabikola ategeere nti ajja kubonerezebwa kuno ku nsi, mwana wattu, tojja kuviirako awo. Fahuwa kafaratun lahu, nga gwe gujja okuba omusingo oba omutango gw'owadde olw'okujeema byo mbaka sallama byaggambye. Waman aswaba min dhalika shay'an, era yo yenna yenna anaaba akozeeko ekimu, thumma oluvannyuma lw'okikola agudde mu shiriki, ayenze abbye nga we tuze tubiraba, atambuze eŋŋambo, thumma satarahu Allahu, oluvannyuma Allah n'amubikkirira, fahuwa ila Allah insha'a afa anhu wa insha'a aqabahu. Fahuwa min Allah, Allah waba mubikkirire, fahuwa ila Allah, ekyo kiriwa Allah ekyokumubikkirira. Nze tombuuza lwa nti ate gundi yabbye nga Allah teyamubonereza, ekyo Allah yasinga okumanya, kiba mu mikono gya Allah. Insha'a afa anhu, era waliba yagadde amusonyiwa kuno ku nsi n'amusonyiwa ne ku lunaku lw'enkomerero. Wa insha'a aqabahu, era Allah waliba yagadde amubonereza ku nkomerero era n'amubonereza ne kuno ku nsi, kubanga yamubikkiridde. Ffenna twepimemu, buli omu yeeweeyo yeepimepimemu ddala ddala, ani awona? Allah wasalawo tubikkula, ani ali seefu? Ani ddala ali seefu? Nze ayogera nze ndi seefu, oba gwampuliriza gwali seefu? Teri ali seefu, wabula ffenna Allah atubikkirira bubikkirize. Agamba fabayanahu ala dhalika, ne tumuweerera ku ekyo nti tetujja gatta ku Allah na kintu kirala, nti tetujja kubikola. Hadithi eri mu Muslim ne mu Bukhari. Bukhari ya 18, mu Muslim ya 1709. Maliza ne hadithi eno mpanvu naye katugiyite bil ikhtisari, eva mu bwimpimpi newankubadde nga mpanvu kamala. Agamba nti rawa Ahmadu an Waqi' haddathana Hisham ibn Sa'di akhbarani Yazid ibn Nu'aym ibn Hazzali an abihi. Nu'aym mutabani wa Hazzali agamba
عن أبيه عزال ابن يزيد الأسلامي قال كان ماعز ابن مالك في حجر يلي ماعز مسجى يتبع ماعز متواني ومالك في حجر أبي من حجر أبي ngali mu kisenge kya taata Maiz ono yali mu kisenge kya taata oba mu nyumba ya taata sahaba anyumya fa asaba jariyata min alhayy fa qala lahu abi iti rasulullah sallallahu alayhi wasallam nabakembozi je yamunyumiza jamubulira namugamba Maiz kyava gamba Hazal kyava gamba Maiz titugende ebyo bibuliro mbaka sallallahu alayhi wasallama فأخبره بما صنعت نامبولira ebyo bye yakola la'allahu yastaghfiru laka wa baliyao Maiz annyonnyolo nti obaliyao aberenga amukola ki aberenga amwegayirirako Allah subhanahu wa ta'ala wa inma yuridu bidhalika rajaa an yakuna lahu makhraju fa ataahu fa qala ya rasul Allah ne baberanga bagende ombaka sallama namugamba inni zanaitu nze nakozo obutambuze oba nagudde mu nsobe fa aqim alayya kitab Allah beranga namuzaako nteekako kibonerezo kya Allah namula ya Allah fa a'rada anhu omaka sallama namwesamba nabanga atawulidde ono imagine Maiz Hazali amugambye Maiz amaze okubulirako kwani eno nno kiswa nkulu nnyo Maiz azewa Hazali amubulireko kubyabaddewo amuwe ku magezi butya wasobola okwenenya ave mu nsobyeyo Hazali yeche yakola kugamba Maiz tebyo tugende wa mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama Nabi sallama ne bimutuukako muluno gwasooka namudiringana emirundi ena naye nga buli wamugamba ombaka sallallahu alayhi wasallama amwesega neyefuula nti ombaka sallama tawulidde paka emirundi ena kyava mugamba ku mulundi ogwokuna qad qultaha 4 marrat ebigambo ebyo byogedde statement ogizeemu emirundi ena nagamba fabiman qala bifulanatan qala hal dwaja'taha natandika omubuuza ebibuuzo ebinene namugamba hal dwaja'taha kale ensonga njiwulidde naye omukyalo oyo weebaseeko naye weebase naye qala na'am Maiz nagamba ye ya rasulallah nakikoze qala hal bashartaha kale oyinza okuba weebase naye wamukutteko wamukutteko Maiz naga nti na'am ye nakikoze ya rasulallah qala hal jama'taha kale oyinza okuba wakutteko mukwate naye wagendedde ddala naye mu nsonga ezo abantu abakulu mukitegedde ddala wabadde naye mu mbeera y'obufumbo qala na'am Maiz nakkiriza mbaka sallallahu alayhi wasallama fa amara bihi nalagira ayurjama aberenga akubibwa amayinja naye mu wakati mukubibwa amayinja nga hadithi weggwayo Maiz yatuuka nga obulumi bimugudde obulumi nga bumuyitiriddeko n'afubutuka n'adduka we yadduka basahaba ne bamugoba ne bamukwata ne bamubaliriza ne bamutta bwe bamala okumutta ne bajja thumma ata nabi sallama ne bajja ewombaka sallama fadhakara dhalika ne bamubuulira byonna ebibaddeho qala faqala mbaka sallama agamba hal taraktumuhu waliwe yaddukidde senga mwamulise la'allahu yatubu fayatuba Allahu alayhi usanga yalituseyo ne yenenya Allah namusonyiwa naye mu byonna story nga bwe mugiwulidde ulira mu riwaya endala eno we wali bahali shahid agama qala Hisham agama nti an abihi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li abi hina ra'ahu nagamba nti mbaka sallallahu yagamba wallahi ya Hazal owange gwe ndaira Allah wange gwe Hazal law kunta satartahu bithawbika omusajja oyo Maiz senga wamubikiridde n'olugoyero bimaana senga tewamulese gyendi kana khaira mimma sana'ta bihi ekyo kyekyali badde ekirungi ennyo
okusinga okumuleeta nze gye ndi muteekeko haddi. Subhana malikil quddus. Okusinga okumuleeta tumutte tumuteekeko okulamula kwa Allah okwa Qur'ani nga we tumukutaddeko naafa, oba kumubikkirira ensobi gye yagambye gye yaguddemu nti yabadde n'omukyala atali muwoowe, singa we yabikugambye wasiriseeko n'obikkako ku mumwa oyo gwe Hazaali. Bameka ba Hazaali abali eyo abatulaba olwaleero ku GTV, ng'oluba omugamba ekyekyama kyakuwe ku magezi akiteeka buteesi mu public, akutwala butwazi mu kooti, akutwala butwazi ku poliisi, akutwala butwazi wa mulamuzi wa busiraamu wa imaamu. Senga obikkako ku mumwago n'oguteekako olugoye, kale n'oguteekako sitapuli nga tutera okukwata abaana abalina eŋŋambo ne tubagamba sirikako Bakasa sallama amugamba lakana khayra mimma sana'ta bihi, ekyo kyekisinga obulungi, kyekyalibadde kisinga. Naye kati omusajja tumusse, busiraamu buyina ebizibu bulina obwetaavu bwabyo. Kati abaana bafuuse bamulekwa, ffe tulina obbaweerera. Waliwo ne riwaaya ya hadithi eyo endala gye tutajja kuyingiramu insha Allahu taala. Mukkirize olwaleero tukomaawo insha Allah. Dalasa yaffe egenda okujja gye tunaddako tugenda kulaba ensonga ebintu 8 things ng'omwana Adamu omusiraamu ate tulina bikuumanga byakyama insha Allahu taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadayta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Yenna ayagala okutwegattako kutuyambako mu da'wa wano ku GTV, nyiga star 165#3 momope oba merchant code eri 612704 61270 oberenga oyambako ku da'wa tuberenga tweyongera mu maaso. Sigadde nze Sheikh Hamza Murshid Busurwa, President Kigoloba Matali Group Limited, mbadde ne muganda wange Rashid Kiwanuka ku kamera wamu ne Hadiya Muhammad mu control room ne tiimu endala ennene okulaba nga programu eno ebatuukako olunaku lw'olwaleero. Tusinkane omulundi omulala, Allah wanaaba atuwadde obulamu n'obusobozi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. GTV, for unity and development.